ekigambo kya Katonda tekibeera outdated. Ekigambo kya Mukama buli lunaku kibeera outstanding. Kiwandiike, ekigambo kya Katonda tekibeera outdated, not at all. Ekigambo kya Mukama buli lunaku kibeera outstanding. Kyekigambo kya Katonda. So kaakati ono kigamba nti awo olulituuka ku lunaku luli omugugu gwe guliva ku kibegabega kyo, by'ozitoowereddwa si bibyo, waliwo eyabikutikka. By'ozitoowereddwa n'abaana bo, waliwo eyabibatikka. Ali awo alatta alowooza yabamala, alowooza mwakoma. Sitaani yabatika ebizibu era alowooza nti kaweddemu, naye mukwano akakeeke kaweddemu, kubanga Katonda okuggyako emigugu ayagala bwagazi olabikeko n'abaana bo bateekebeeko amafuta mu linnya lye, ekyo kiggwe. Awo lituuka ku lunaku luli omugugu gwe guliva ku kibegabega kyo n'ekikoligo kye kiriva mu bulago bwo. Obulago obubwo ekikoligo si kikyo, ekibegabega kikyo, omugugu si gugwo. Kuba tutegeregana. N'ekikoligo kirizikirizibwa. Ekikoligo tekigenda kulundibwa. Ekikoligo tekigenda kuterekebwa. Teweralikira nti kiritoloka ne kikomawo. Wabula kyakuzikirizibwa. Buli ekibadde ekibatawaanya Katonda agenda kukizikiriza. Omusango gwakyo gwaggwadde okusala. Okaabye ekimala, obonyebonye ekimala, abaana bo bakaabye ekimala, abaana bo babonyebonye ekimala. Ennaku ebeera ku bakulu, abaana bagifuna automatically. Nkiddemu. Ennaku ebeera ku bakulu, abaana bagifuna automatically. Era mwandyegendereza nnyo ne mutabonyaabonyanga abantu bakulu gye bakolera, naddala n'ebigenderwa eby'okubasuuza emirimu. Funa ekisa olw'abantu b'oteebereza abali emabega w'omuntu oyo. Nkiddemu. Mwandibadde beegendereza obutabonyaabonya abantu be mukola nabo, be muwangala nabo mu butale, mu maduuka, mu offices eza sekinoomu oba eza gavumenti. Omuntu oyo gw'ogamba nti nja mugobesa ku mulimu, nja mukomya, emabega we waliyo abantu, and mostly waliyo abaana. Muleke kulwa abaana abo Katonda alikuwa empeera. Kubanga Mukama waffe Yesu yagamba kyonna kye tukolera abaana tuba tukikoledde ye.